Mutuusiza gyebale mu kiro ekikeseza olwaleero ku ssaawa 6:40 ez'omutumbi, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II akomyewo mu nsi ye ng'ava mu nsi y'e Namibia gy'abadde okumala emyezi 3. Ssaabasajja Kabaka okugenda e Namibia yasooka kugenda Bugirimaani. Abasawo b'eyo be baasemba Omutanda agende e Namibia mu kifo ekyekusifu asobole okuwummulako ng'abasawo ab'e Bugirimaani n'aba Namibia bwe balondoola obujjanjabi bwe. Mu kubeera e Namibia, abasawo baayagala Sseggwanga aleme kukola mirimo wadde okutaataaganyizibwa, kubanga okuwummulira eweekusifu y'emu ku ngeri ezaali zimusobozesa okussuuka. Nga 6 Apuli nga tweteekerateekera emisinde mu Bunabyalo Muteregga, nategeeza Obuganda nti Cuucu sindikidde Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga olw'okuba yali afulumya eggwanga nga 21 Maachi 2024 ku nsonga z'obujjanjabi. Mu kujaguza amazaalibwa ga kitaffe ag'emyaka 69 nga tuli mu kkanisa y'Abadiventi Najjanankumbi nga 13 Apuli 2024 nategeeza Obuganda nti nnyinimu yali taliiwo ng'akyajjanjabibwa. Ekyabeena okuba nga ali bweru era n'addamu okukitegeeza Obuganda nga 6 Mei 2024 bwe nali njogera ku mbeera nga bweri mu Bwakabaka. Ate era mu lukiiko omwasomerwa embalirira y'Obwakabaka nga 24 June 2024 ensonga eyo era nagiddamu. Omulangira Kiweewa Crispin Jjunju bwe yali mu America ku mirimu gya Kabaka Foundation e Los Angeles nga 27 Apuli 2024, e Michigan nga 4 Mei, ate ne Toronto mu Canada nga 11 Mei, yonna gye yagenda nga Magulu Nnyonda amutumye yategeeza abaaliyo naye naffe ffenna nti Ssebuufu Bwango gy'ali mulamu naye akyekebejjebwa abasawo. Omulangira David Kintu Wasajja naye yayogerako n'abamawulire n'ababuulira ebifa ku kalema ka Nsinjo. Ate nga 10 twafulumya ekiwandiiko ekyaliko omukono gw'omukaka Omutaka Namwamu Augustine Kizito Mutumba ogw'Omulangira Kintu Wasajja ku lw'olulyo olulangira ate n'ogwange ne tubategeeza nti amawulire amatongole agakwata ku Mufumbyagganda gafulumizibwa Katikkiro oba Minisita wa Kabaka ow'amawulire, ate n'abo beene baba gafulumya ng'ab'omusaayi gwe. Ebiwandiiko bino byonna n'amawulire agafulumiziddwa gabadde galuubirira okuwa Obuganda amawulire amatuufu agakwata ku Ssemunywa. Ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu omulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeera nga mbaga. Embaga ebeera mu kidaala era buli asanga yanyumya ku ndabika y'omugole. Ensonga z'obulamu tezimala galalaasibwa era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we
eri muntu yenna okujjako nga gwajjanjaba yayagadde abeeko gwagamba. Ffenna tumanyi nti Namunswa wa njawulo kubanga waffe ffenna, naye era abeerako eddembe lye ery'omuntu mu nsonga ng'ezo zikwata ku bulamu bwe. Okuva edda lyonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga zaakwanamya, era abamu mumanyi olugero lw'akamwa kabi akassasiro ganga. Oyo yayanamya ebyali bikwata ku bulamu bwa Ssemanda era n'atwalibwa mu ttambiro n'aggyibwako omutwe. Kabaka Mutebi yatugamba nga tujaguza bwe gyali giweze emyaka 3 ng'ali ku Namulondo nga 31 Julaayi 2023 nti waliwo abantu abatayagala Bwakabaka. Abo be mulaba aboogera ebya Swakaba ku mitimbagano be bamu ku bo. Bawendule era basasulwa ensimbi okuvvoola ennono n'ekitiibwa ky'Obwakabaka. Beefuula nti boogeza kwagala naye balimba, baliko ebiruubirirwa. Ennono bw'ogivvoola, ekitiibwa kya Kabaka bw'okityoboola, bw'oyogerera abaami ba Kabaka amafuukuule, bw'olumbagana ab'omusaayi gwa Kabaka, oba oyagala kuyenjebula Buganda n'ekiruubirirwa eky'okusuula Obwakabaka. Abantu abaseketera Obwakabaka bali wano mu Buganda okusinga mu Kampala. Bavujjirira abatamanya ŋŋamba ebweru wa Uganda mu bibuga eby'enjawulo bye tumanyi obulungi. Abo basinziira eyo ne bafumbirira ebintu ku Bwakabaka nga baagala tunafuwe. Abantu abo mubamanyi, naye ndibababuulira omulundi omulala. Tulinayo n'abantu ab'ekikulu ekirala abakola ekiro n'emisana okunafuya oba okukoonaganya amasigo okutudde Obuganda. Bakola ebintu buli muntu ne bw'aba mwana muto byategeererawo nti bigenderera kunafuya oba nakusuula Buganda. Muganda agamba nti ekinaakulyako amenvu kijjira mu kususa. Abo abatwalirizibwa okubasusizaako amenvu bajjukire Omuganda kyagamba nti akusigula mu malinnya bw'ogwa kuyita kadduwa nnema. Kyokka naffe tetutudde era tetujja kutunula butunuzi ng'omutanda waffe atyoboolwa. Era twagala Obuganda bwemuukiriza abo bonna abalya obuggalamatu olw'obwagazi bw'enswa. Abantu bano abawendule be babadde beekangabiriza ne bagenda ku bitebe bya Namibia mu mawanga ag'enjawulo ne beekola obusolosolo obutuswaza nga bagamba nti babanja Ssemaka. Abamu ne mu Namibia baazanyirayo obuzannyo buno. Olw'Obwakabaka bwa Buganda neetondera gavumenti ya Namibia n'abantu ba Namibia bonna olw'enneeyisa y'abantu ab'olubatu abatalina buntu bulamu abeeraliikiriza ab'obuyinza mu nsi y'e Namibia, so nga Ssebunnya bwa Musota gye yali awummulidde. Neebaza gavumenti y'e Namibia olw'okukuuma obulungi Ssaabataka mu myezi 3 gy'amaze mu nsi eyo. Neebaza minisitule yaffe ey'ensonga ez'ebweru n'ekitebe ky'omubaka wa Uganda ekitwala Namibia olw'okutukwasaganya n'ab'obuyinza ab'e Namibia, ate na byonna ebigendera ku bannansi ababeera ku bugenyi. Neegatta ku booli olulangira okwebaza abaweereza b'empologoma ababadde naye ebbanga lino lyonna. Bakuumye obwesiga era mbasaba bongere okukuuma obwesiga. Neebaza abasawo abakoze obutaweera okulaba ng'obulamu bwa Ssaabalongo
bwongedde okutereera. Neebaza Nnaalinnya Lubuga Agnes Naabaloga n'abooli olulangira ate n'abo bonna bwe tubadde tulondera ebifa ku Nnantalinnya ku Kateebe ng'ali wabweru w'ensi ye. Neebaza Obuganda bwonna olw'obutaggwaamu ssuubi ate n'olw'okutwesiga ate n'okutuwagira mu kaseera kano ke tubaddemu. Tunyweze obumu. Bwe tunaaba obumu abatusekeeterera bajja kutuvaako bukumbu. Kammalirize n'essaala eno. Ayi Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, tukusinza era tukutenda. Tukwebaza olw'okukuuma n'okubeera kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II okuviira ddala lwe yagwa mu lubuto lwa nnyina okutuuka lwe yatuula ku Nnamulondo ate n'olw'okutuuka ku ssaawa ya leero. Tukwegayiridde tunuulira baffe n'amaaso ag'ekisa, mwongere obulamu obulungi, muwe eddembe n'essanyu, mwongere amagezi alamule Obuganda era atulage ekkubo erinaatuzza ku ntikko. Ayi Katonda Kitaffe ow'omu ggulu, gonnomula ku Buganda emikisa, naffe otuwe emirembe, okwegatta awamu n'okwagalana. Atereera era namwendoza mwamulabye, naye nga bwe nayogedde ndowooza era ku kisaawe tusoosowaza bulamu bwa Kabaka. Omusawo bw'agamba nti nywa amazzi mangi, goyinza okugamba nti nze amazzi gankaluubiriza, amazzi gantawaanya, nze njagala kunywa micungwa. Emicungwa giyinza okuwuliza obulungi ku ssaawa eyo, naye ate bw'ova ku ky'omusawo ne kyongerayo ebbanga mu wandiwonedde. N'olwekyo ffe tuli ku by'abasawo, bwe bagamba nti nno adde ku mirimu, nkakasa ne bannange bano bonna kye baagala, nammwe kye mwagala, naye tujja kugendera ku by'abasawo. Era oyinza n'okugamba nyinza n'okugattako ekibuuzo kya Dickson Kulumba. Twalangirira nti emikolo gigenda kubeera mu Lutikko e Namirembe, era omulabirizi w'e Namirembe yafulumiza n'enteekateeka. Bamaze okwetegeka, essaala zitegekeddwa, abayimbi beetegese. Kati oyinza kugamba mu nnaku zino entono bwe ziti ate atujjuludde tugenze mu lubiri kuba Kabaka akomyewo. Kabaka ye muyima w'Olutikko y'e Namirembe, oba Dickson akimanyi? Era Kkanisa eyo yazimbibwa Ssekabaka Daudi Chwa ekyamazima, era Kabaka wa Buganda ye muyima w'Ekkanisa y'e Namirembe. N'olwekyo tetujja kuva mu kifo ky'Ekkanisa ekyalangirirwa edda wadde nga Kabaka waali. Ebya visa ab'omutimbagano bwe baayagala okubisavuwaza, Kabaka abadde wakudde okuva e Namibia nga 21 ye yali enteekateeka y'abasawo era yali enteekateeka yaffe. Naye bali ab'ekifo Kabaka w'abadde bwe baalaba nti ennaku, kubanga omukungu e Namibia bamuwa ennaku 9. E Namibia bannayuganda tebeetaaga visa, era bw'ogenda e Namibia mu passport temuba visa. Naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu, kati nga gwe Namakumbi toli mukungu, gwe bakuwa sabbiiti 2-3 oveeyo ofulume. Bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9. Kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera nnaku 9 zinaggwa kati akyayira ennaku 2-3 aleme kuyita ku kisaawe ng'ennaku ziweddeko. Naye Kabaka ye yali amaze okuteekateeka okudda, naffe nga tukimanyi nti akomawo nga tuteekateeka okudda. Era singa twali twagala nti bamwongere ennaku, sirowooza nti waliwo engeri yonna gye bandigaanye. Oba Kabaka munene ekyenkanidde awo, gw'olaba n'ab'e Namibia bwe bamulabye nga abazitoowerera. Naye tetwakigendamu kuba Kabaka yali akomawo. Era twawuliziganya n'ab'ekitebe kyaffe ekitwala Namibia ne tubaga nti Kabaka akomawo, ekyo temukizitoya nnyo. Kale ebino bye bagamba si y'ensonga, yabadde atuusiza okudda.
Shabiba Nakirijja abuuza nti kyekiddako. Bulijjo mbagamba nti ffe Kabaka bw'atuwa obuvunaanyizibwa tulina okutuukiriza by'aba atugambye okukola. Bw'aba taliiwo tusigala tubikola, bwadda tuwoze olutabaalo. Ekiddako okukola mirimu gya Kabaka nga bwe tubadde tugitambuza watali kuddirira n'akatono. Naye ndowooza kati amaanyi naffe ganaatweyongera kuba Mukama waffe waali. Nammwe nkakasa amaanyi ganaabeeyongera n'okwagala okutulondoola. Ndowooza leero gye tunaabeera ne bano Baalani Cruise tebaabulewo olw'okwagala okumanya ebigenda maaso. Kwegamba Obwakabaka ekirungi engeri gye tubutambuzaamu, tukola enteekateeka nnamutaayiika ya myaka 5 kati enteekateeka nnamutaayiika 2023-2028 yayisiddwa ne mu lukiiko. Mu nteekateeka nnamutaayiika mwe tujja emirimu egy'okukolebwa. Enteekateeka nnamutaayiika ye strategic plan, emirimu egy'okukolebwa ye work plan. Mwe tujja emirimu egy'okukola ate emirimu gy'otuteeseteese mwe tujja activities, ebintu byennyini bye tukola kimu ku kimu. Ebyo tubikola ne tubyanjulira Omutanda n'abisembera kwe tutambulira. N'olwekyo tugenda mu maaso nga tukubiriza abantu okulima emmwanyi, nga tubakubiriza mu abavubuka okwewala mukenenya. Okitegedde nga naddala omuzzukulu wange oyo gwe mulaba eyeesibye ku Baalani Cruise, oyo muzzukulu wange, eyo Makona muzzukulu wange, ate ebyaddala. Era olina okweyisa obulungi ng'omanyi nti oli muzzukulu wa Katikkiro. Twagala Siriimu akwate nga tukola bulungi bwansi, nga tusimba emiti, nga tukola emirimu gya Kabaka gyonna gy'atwagaza. Ekyo kikiddako. Awo nno okusinziira bwe mumatidde bwe mutyo kwamba siibule mugende mufulumye bulungi amawulire. Eki mu Luzungu